Obansobola okuba gwe munda muggo gamba naye emyaka 10 gino ndowooza ninga amaliriza. Yesebo mwami Kisenyi. Yesebo tusaze okubeera nawe. Nange nsanyuse nnyo. Webalenga kumpanga mukisa guno. Ogugwanidde nnyo. Era nange njatwala omukisa guno. Yesebo. Okulamusa ku bonna abatuuliriza. N'embeebaza gye batuusizzaako engalo wiki yonna. Okuva ku Lwokubiri oluwedde okutuuka ku Lwokubiri lwa leero. Omukenkufu Nyanzi Julius yabalamusaako. Era yabeebaza emirimu mwebale kuweereza ebirungi biri mu maaso kulana maanyi ebirungi biriwa mu maaso ebirungi biri mu maaso n'olwekyo tuli basanyufu nnyo sebo mwami Kisenyi olw'enteekateeka eyo emyaka 10 oli ayinza okugamba kiki nnyo naye tekiba myangu gwali omwaka gumu n'endowooza ne ngamba naye ogwokubiri kweri tunaakomawo wano ku Sundowner n'ogwokusatu ne gujja n'ogw'omukaaga ne gujja ne ngamba kitojjedde Sundowner ni 10 years nga buli mwaka gubaamu byago nnyo tewali kye wali ozzeemu nti wabula birina akajegere kelina engeri nti mujjukira kye twasoma mu gw'omwenda Sundowner ey'omwenda kati ogwa 10 twongerezzaako ate kiri kye wayiga luli kati wano ye raw material. Yes twogedde ebintu bingi nnyo era nsobola okugamba nti mu myaka 10 egyo nti industry nga 10 zisobola okuteekebwa mu Uganda eno singa abantu bawokinga the talk mubulidde amakolero ag'ebika ebyenjawulo 10 gasobola okutandikibwawo mu Uganda ne gayamba eggwanga lyaffe okuva ku ddaala kwe tuli ne tugenda naffe mu developed world naye nga effort eyo etandika naawe totunuulira muntu mulala nti ate gundi alina okikola this is each one's effort buli omu alina okuteekamu amaanyi okulaba nti embeera eyo tugituukako abayamba ensi zaabwe okukyuka tebaali bagwira bennyininyini bannansi bebeerwanako tebaali bagwira abazimbye China okugituusa weeri tebaali bagwira ba China naye ffe tuzinze tugamba oba omu China anaatuuka ddi abo bennyini bannansi olaba story ya Maktoum Sheikh Muhammad Maktoum nti lyali ddungu nga kasika nga kibuga kyavu nnyo omunjavu babeera mu musenyu batambulira ku ngamiya enjala ebaluma buli kaseera enjala egwagwagwa buli kaseera tebalina kyakulya n'atunuulira omusenyu ogwo gwonna n'agamba nti tukakatako nga ffe aba Dubai okulaba nti tukyusa obulamu bwaffe one man's vision nnyo butereevu era kati Dubai si kati matobuta wabula city yegombebwa mu nsi yonna tisana urban city era ne Trump gye yagenze okufuna kasente akanaabezaawo Amerika abasajja bamushokinze yatunudde ebizimbe bwati n'atunulira buli wati waliwo yabadde agezaako omusolo nti owaye gwe presidenti wa Amerika totunula nnyo bwotyo birabe naye kikuumire muli munda n'agamba atemuntawaanya nze mmanyi bwe ndaba ekirungi kiba kirungi kyekyo yegombye nnyo mabo gwe bakola ki ate kutumulina ene waffe mabo yonna ali wano neŋŋamba kale ate nga bote by the windows nabo mabo bagula mugule n'okumujja eno bamujja eno ne bamutwala ewaabwe n'olwekyo tuli bagagga nnyo naye kikyatuganya okugenda mu maaso we are not walking the talk we are not walking the talk twogera nnyo naye okukola bye twogedde kutono ddala tetuteeka mu nkola kuba bw'olaba Dubai mu gy'ekinaana nekakati weeri si myaka 5 oba 10 it is just 20 years naye eri totally transformed era buli akulabaga abawalabu abo sente z'omungu yazibawa nega they have worked hard okutransforming eddungu okulifuula kyeriri katunula Sahara Desert ngaffe abafirika era tukyagitunuulira butunuulizi bw'otunuulira Kalahari Desert Kalahari ye wava n'enseenene mu Sundowner yali ya 3
nabayigiriza okulunda ensenene bannayuganda bali babeebuuza ensenene zivaawa ensenene ziva mu Kalahari desert ensenene zibiikamu amagi kati mu musenyu ogwo omanye ensenene ebiika mu musenyu we batebiise mu musenyu ebiika mu bukoola obuto kati nga elephant grass subi eryo nezibuuka nga bugumu eryo mu nnaku 21 liyamba amajjo agokwaluzibwa kati wegaluzibwa bulungi nnyo ne gafuukamu obusenene obuto ne bubeera awo kasita bufuna ebyoya ne bubuuka ne bujja eno kati nga wali ikweta ne busooka bulya ku kiragala ne bwongera okukula bwe bulya kiragala asiiwuuse nga taliimu kulolofiiru oba ngeri essubi ekkalu zeza katakketakke ezirya ennyo kiragala zezifuuka kigundi green zezifuuka green kale nolaba nti emyaka egyo gyonna tukyatunulwa butunuzi so esawe tuse nga bannayuganda tuzukuke nti tulowooleza nnyo mu foreign interventions ne tulowooleza nnyo mu external help nkuwulira naye kati twetaaga naawo tuteekemu amaanyi agatali ga bulijjo okulaba nti twerwanako tulabenga ebintu bitambula kyovula batwavaayo n'ekitereke kino mpa embuzi nkuwente ebe ignition spark mukawulidde ignition spark akabiriiti buli omu akoleere abeko nekyasobola okukola abeko nekyasobola okutambuza mu bulamu bw'ensi eno tuleme kugamba oba nakukolimira abantu balala nti gundi yatuleka gundi teyanfaako this opportunity yeeno an opportunity comes once in a lifetime nga tujaguza emyaka 10 eja the great sundowners ne impact ya great sundowner bwe tukola assessment lwakuba nti oluusi media houses tezituyamba kendala okulaba nti zicapturinga this information naye to be the talk of the country okulaba nti abantu bolaba gye bavudde nakakati webawe bakola ki webali bantu bangi nnyo mwami Kisenyosero basanga noyogera nabo nolaba ebintu nga we bikola ki we bitambula n'olwekyo twagala bannayuganda nabo beerwaneko babeko ne kyebakola babeko ne contribution baleme kutunulira muntu mulala nti gundi yajjo tukwatira awawunya gwe nannyini mufugo olina okukwata awakola ki awawunya so n'olwekyo tukole n'amaanyi omukisa tugufunye tulabenga tugukozesa okwekulaakulanya ekyo kigenda kutuyamba nnyo bannayuganda nga bwe twalonze chok okukola ennoni zino twagala buli munnayuganda abeko ebanga starter mwami Kisenyi omuntu kwasobola okutandikira ate agende nga agaziya mpolampola kyetwagala okukola kwe kuva mu kibokisi n'olwekyo sundown ey'omwaka guno nga tugenda okugisoma nga mu Katonda akkiriza ennaku z'omwezi nga 10 ogw'omunaana okutuuka nga 16 twagambika tukoleyo akasiki akatuteekateeka okutuuka mu musomo guli kubanga bintu bingi byonna tubyogedde ebirala tubisomesezza naye bano abantu abalala bwe tebabitadde mu nkola wabawo obuzibu n'olwekyo gwe mulamu omukulu ogwo era nga twagala abazadde bainvolvinga abaana kikulu bainvolvinga abaana babateeke mu nteekateeka nga zino mukawulidde babeere hand zone babeko nekyazanyisa balebe kuzanyisa buzanyisa oba remote n'essimu naye azanyise omulamwa guno ennoni zino bw'aba azikoze aba inspired yeebuuza sukaali ava atya mu matugunda agamba nti njagala ngende ndabe sukaali bwe bamujja mu matugunda amukole alabe ekintu kino bakirima kitya waliyo n'omuddo kwegamba tubikule abaana baffe amaaso tubajjeko akandooya ke baabasiba nabo bamanye nti ebintu bino bikola ki bisoboka actually akandooya ke baabasiba kwe kubagamba nti sooka omaliriza okusoma olyoka otandika okukozesa obwongo n'emikono gyo kituufu n'asoma paka university n'amaliriza ate n'addamu n'abuuza nti kati ngenda kukola ki buzibu bw'amaanyi era nsobola busamalizinga bweti nti omuzadde bw'azaala omwana oba maama junior azadde junior afuna essanyu lingi nnyo era kyasooka okukola kwe kukuba akasimu eri jjajja w'omwana nti bannange weebale kunsabira
nzadde Junior mwebale sala zammwe tufunye essanyu mu maka gaffe fena jajja Junior n'asanyuka buli omu n'akola ki n'asanyuka era Junior bw'agenda alabirirwa azibuka amaaso era ne bakubira jjajja akasimu nti Junior kati n'okulaba akola ki alaba sanyu lyerere jjajja n'asanyuka oba n'ekyogero n'akiweereza nkuwulira kati bwe tuvaawo Junior n'atandika okumwenya era maama n'akubira jjajja Junior nti maama webale kunsabira omwana kati n'okumusumayiringa amwenya bulungi era atulaba bulungi n'okuseka aseka bulungi nkuwulira bw'avaawo era mama Junior n'alaba Junior nga kati atandise okutengerera ne bakuba mu ngalo n'akubira jjajja Junior essimu kati Junior n'okutengerera atandise okutengerera batutya nti n'okudduka adduka tukyali awo ne primary a baby class agiyingidde alina bag paaka nkuwulira tomukwatira ku bag alaga essanyu progress yani y'omwana eyazaalibwa Junior kati amanyi n'okuwandiika ayogera oluzungu nkuwulira yakoze kino ajjako ne TV esimu yange ne password agimanyi information load egenda wajjajja nkuwulira ayingidde primary Junior kati n'okukulembera yakoze eki yakulembedde ekibiina mu sports bamuwadde n'ekikopo ne bajaganya mu top class kati agenda mu primary nti naguze ne gawuni yagraduatinze ne keke ne tugisala nkuwulira jjajja ali so happy yalaba omuzzukulu agenda mu maaso ali progress naye jjajja taba na budde aba mu kampani awe jja n'abalabako naye tabeerawo nnyo olw'emirimu gy'alina mu kampani obuweereza ka Junior n'ayingira secondary awo bw'ayingira secondary essimu zikendeera wanje awo zikendeera zibakubira jjajja essimu zikendeera zibakubira jjajja nkuwulira okutuwa update ku mbeera ya Junior bamulinda kwesifo bagamba Junior nno agenda kutuula bigezo success card era ne jjajja kyagamba amangu ago naye ng'egyo emyaka giri emeka egyo giri ku myaka 17 kuva ku 14 kasita ayingira adolescence ne puberty nkuwulira amasimu gakendeera ge bakubira jjajja nkuwulira Junior ayinza okuba nga progress maama takyagiraba kati watuuka mu A-level jjajja era tayigaana waddeyo sente waddeyo success card amuyise n'ewaka bamusabire atuule ebigezo nereza ati bwe zikomawo jjajja nno yabuuza omwana nno yakola atya kati olutambi lutandise okukyuka enzungulula ekyuse naye kati oba wandimukubiddeko saabitegeera yabinyonnyola obubonero wano nabulaba naye byakunnyonnyola Junior agenze ku Elevo era jjajja yabuuza omwana akola kosi ki ali mugundi oba yaŋŋamba ali mu science omwo ndowooza oba physics computer gundi yaŋŋamba meeya naye nange meeya simumanyi nalowooza oba ye wa Kampala naye naŋŋamba neddeyo combination eba math economics ati meeya maama navumbeera jjajja kati yanoonya sigino omutabani wange omuzzukulu ali atya Junior agenze ku university ku university jjajja bamutegeeza ku lunaku lwa kugraduatinga munayo ojja kujja nno Junior tutegeseewo akabaga wano Junior bagenda mutikkira amazeeko koosi munaye katonda nga mulungi oyo omwana afubye kati oluvaawo ng'ateera bajja ewe bakonkona bakeera na bukeezi ssaawa 12 nkuwulira gamba muwala wange lubadde ng'onkedde anti Junior muleese gy'oli twogeremu
ate kiki ate ya graduate nga tannaba kufuna mulimu mbadde nsaba omuwomu ki omulimu gwe otamuwa mulimu ani alimuwa omulimu kubanga yamaze okusoma byonna ne diguli agirina kakati ayagala mulimu naye nze gumbuze bwonjajja engeri gy'olina connection g'omuconnectinga omuteekaawo mu ssente abale ssente amanyi okusoma yasoma meya mathematics on in economics buli moti eringa agipangulwa n'agipanga agizingulwa n'agibika kati jajja n'abuuza mpozi yasoma ki ng'abuuza maama meya akunnyonnyole nze byannema okutegeera kati okay kati gwosobola kukola ki kati junior mama yajamu asokanaga junior amujajja mugambe naye abadde mu ssomero kati ajja kuyiga kyonna ky'omuwa mulimu gwonna gw'omuteeka wuliriza bannange kyonna ky'omuwa mulimu gwonna kati olaba junior yakonedde mu ssomero okumala emyaka egyo gyonna egisoba mu 2 nga tannabagenda mu ssomero vibrance yali amaanyi ng'akyali muto eri buli ke yakolanga yabanga olumu nga miracle massive mugezi mwana ono aliba atya n'olwekyo emboozi eno ze wake up call eri amasomero gaffe muwulidde emboozi eno it's a wake up call nkozeseza junior naye junior representinga abaana bonna abaana ba Uganda bonna nkuwulira sebo nti wano ng'akyali ewaka nga tannabagenda ku ssomero aba A+ buli kimu tolialitawanga ekyana kino kisimbudde naye bye kisimbudde sibitegeera nedda buli mutata musanyufu everything is a milestone bakabala bulungi ne lwaki junior bw'amala okusoma ne babuuza kyasobola okukola anseri nti abadde mu ssomero gwe mulimo gwasomye nti lwaki kino ati munnanga abadde mu ssomero ajja kuyigira ku ki ajja kuyigira ku mulimo muwe kyonna kyekiriwo n'olw'emboozi eyo mwami Kisenyi kiraga nti amasomero galina kye gatakola eri ba junior oba baba gakikoze tekimala kaba katono jajja n'afuna ne disappointment omuzzukulu gwe yalabamu essuubi kati bamulaga akonye jajja ate atwala emyaka emirala 10 atendeko omwana bwe yateekerangako ne ssente kugundi ku sufiizi ne ku byetaago nkuwulira addemu amutendeke ku maanyi ge amatono agamusigaddemu oba mukawulira ako ke kakuba kalipo amaanyi amatono jajja bamutikka omugugu omunene ate nga jajja yalina essuubi nti omuzzukulu alimutikkula omugugu olwokuba nti bamutwala mu ssomero afune obukugu abeere mumanyi n'olwekyo emboozi ya junior eyo kwe kusalawo mwami Kisenyi tugambe bwetuki nti prof by research tubalabye ba junior baki bangi nnyo naye mu mbeera tugamba naye lwaki tetukwata ekitereke ekya mpembuzi nkuwente weewaawo ono mkenkufu yalowooza ne tujjako 10% buli muntu anajjanga ku prof by research tukole essomero junior we tunamumentalinga wanjisebo ne bwanaaba ku mwaka gumu wanjisebo oba 2 oba 15 aleme kutawanya jjajjaawe era essomero eryo tugenda liyita Kisenyi Junior Mentorship School wanji nkute ayisi omanyi bw'onfuriizinze mwami Kisenyi agenda otaasa aba junior bonna era abatukiriza muneegatteko mu campaign kiki kino kyokoze mu bulamu nga nkyali mulamu junior atumenye aleme kuddamu kutumenya era mu mbeera eyo njagala mwami Kisenyi oba ekiddukiro ky'aba junior bonna mu Uganda yesebo
oli musomesa buterevu omutendeke nja kubeerawo otumetalinze mu byobulimi weewaawo ssebo otumetalinze mu science mu mbeera y'okutuwa platform yes ssebo ngaffe Prof by research n'abatuuliza kyemwe bagenda kuneegatako weewaawo tukufunira essomero ssebo bajuniya bonna bajjaawo batuukiraawo era kampeyini eno bwe banaako nze kyenjagala abatuuliriza n'abali mu bamwami Sonko mwenna mwami Lula abali mu UK munegateko n'atuwa desike naye nze kyembaddeyo nga Prof by research buli kitereke byakugenda mu Kisenyi Junior Development School kusoma mbeera bukugu bwa mwana buyiya bwa mwana talanta za mwana mu butuufu oyogedde ekintu ekyo ng'ate kyekyali ekirooto naye mu bulamu bwange ekirooto ekyo mbadde ntunulanga ng'ekirooto sikituukako naye kambeere mugumiikiriza luliba olwo sebe ozikiriza negatte n'abatuuliriza n'abawagira mwami Michael Kisenyi tukole ekintu kino bwambushinze era ne ambushi yennyini lwakuba mbadde nina okwegumya puroguramu nandigudde eri mu ntebe n'ensoka n'ennambaala bwe nti naye ndowooza kijja kuyingira ng'omaze nagge ngambe kiki kino ambushi mu myaka 10 egya sundown tukutteko abatuuliza bangi bano bonna bakisomose baani bonna bayise mu ngalo ze ba Dr. Narima platform bagirinnyeko era ngwena ngenda batuukirira yesebo tukole essomero eryo ng'ekijjukizo kyo ssebo yesebo olw'enteekateeka eno eyo development communication weewaawo ssebo si gwe kwegaggawaza oba kufunamu ne kuyamba bajuniya tutandikire eddala ate era bulijjo nkyogera nti bannange omwana ne bw'oba omuzadde tusobola okutandika kati awo ndaba section eziriwo omwana kasita atuuka ku myaka 2 oba olina omuleeta mu kifo ky'okgenda mu zinasale eri bayimbe baba black sheep have you any wool simanya London burning nga ne London taligendayo lwaki tatandika okuyiga okukola omupiira mu bipapula kyekyo ennyumba mu bipapula vocational studies emikono these motor skills zitandika okubeera developed nga bwazigattako n'okulowooza kwe logic nsebonze gw'omulimu gundekere ba Andrew owulira kisomose mwami Sonko mwami Lule mwami Titus emikwano gyaffe kyonna mukyala Immaculate mu America bannayuganda mwenna muwulira abendeeba abaawa abobende mikwano gyange mwenna abali eyo mu Uganda n'ebweru yonna essomero bannange muliwulidde mwami Kisenyi agwana essomero naye mudegatteko nze njimiridde mu kampeyini eno sebo ne bw'oba onnyuse wano kubanga era ekitaka era tumanyi ffenna tujja kunnyuka naye ng'onnyukira mu ssomero eryo ng'ekirabo eri abatuuliriza ba Kalasamayanzi obakoze bulungi emyaka gyonna obulimi mu tekinology mu innovation embeera z'abantu mu byobulamu byonna ebyetoololera ku muntu abayise emikono gyo wano bangi bamubulemezi bonna olana batuukirira abamu mbadde embeera bidde listingina tubeeko nekyetukola era ngaffe Prof by research twawaddeyo kitereke ekya mpembuzi nkuwente ebitundu 10 ku 100 bigenda wa mwami Kisenyi buli tiketi ya sundown enatundibwa ebitundu 10 ku 100 tufune essomero ssebo embozi eno ereme kusigalawo nti yayiringa ku mpewo omulu sitawuliriza naye bw'aliraba ekiri mu ssomero eryo nsaba ssebo okikirize okisiime kubanga konyeko kwambushinze naye sitole ya junior enkwatako nnyo ate ba junior tukyabayina ate nga tukyabazaala naye kusinziira mentorship kuba nzijukira ne Sundowner it was your own nongamba mu office yo nti kuba wangamba nti naye abajja bazalawa muno bakolera kino ne balowooza oli mufuusa bufuusa nenga nti nedda kati tulina okukolayo ekintu ng'ogenda kukikola wali nga balaba kubanga bannayuganda omanyi nga baba ayagala ate bw'omala okikola ate nagamba kakabeka
nzijukira yali Sundowner akabokisi k'ekibiriiti abantu bonna ne basanyala ne bakoma bwangi akakoze kekano kennyini nti naye asobola okukaasa nti muleeta akabiriiti n'oyasaako kuli ne kaaka ne bagamba Katonda wange akakoze kyekyo so kiriza sebo nzikiriza amina nzikiriza 10 ku 10 10 ku 10 amina kubanga kyemmanyi nti ogwo gwe mulimo Mukama gwe yandeeta ku nsokkola yesebo kukwata ku balala kuba mentalinga kubanga oba oliawo nange I was mentored naye ate ebisinga mbizudde buzuuzi olwa passion gye nnina nti bwe mpa omuntu platform neevaamu nkati gwe wansasula nadda sikyakulinako kintu kyonna kubanga byonna benda nti ate naawe kati okwata ku bano n'okwata ku bali n'okola transformational change ey'amaanyi neŋŋamba kati singa ono nali mutuulidde bannange ne Katonda yaniŋambye olabye emigga ensi gyekubisa kati jejo olw'okubeera omukodo n'obutafaayo. Ndi musanyufu Mwami Sonko agambye kyakiwagidde era angambye bulira kyonna ekyetaagisa tekirungi Mwami omaye bagamba basiima okoze ki basiima ogenze obadde musomesa era abatuliza bonna no one can dispute that naye tulina okuteekawo ekijjukizo yesebo nti abazzukulu baffe nakyo bali kikyalira ekijjukizo ekyo ne bamanya nti no tusooka mulemwa yatambulanga bwe ate bano bonna bantu bange njagala bateekemu archives ebitabo bye bawandiise buli omu kaakoze ekyakoze kwegamba n'oli ne bw'omuyita n'omugamba nti leero ku senta tulinawo abaana abali bwe bati ne bwe bati bajja misinde abaagala okuwa ebyenkoko agriculture kulima buterevu bonna abadokita nanolima ngenda baleeta sebo Saalongo bonna Basaalongo Serwanga owekitiibwa minisita abayiseeko wano bonna abayiseeko sebo mu mikono gyo yesebo development junior development school yesebo kyekijjukizo kukwata ku bajunior ajje archives yonna audio zonna baba audio archives yesebo program zonna bawulirize nga ba reflecting ba meditating sebo katunoonye ettaka n'ebisigadde tusobole okutuukiriza omulamu ogwo tumanye nti kyakutte ayisi mu myaka 10 egya Sundowner nti twalekawo omukululo ogw'olubeerera ate n'abaliddawo balizimbira nti nga tuzzeeko conventional schooling ne waliwo buno nti saasoma waliwo nno n'abaasoma nabo nga alina era bw'otunula bw'oti nga yeetaaga okuddamu okurituulinga obulamu bwe yesebo abantu bangi nnyo n'amanya nti nasoma chemistry ku Kyambogo oba Makerere nenjagala hands on byonna bonna baba bakyali ba junior paka batulifuna aba senior be bali kyongerayo ne bagamba nti kati n'aba senior baabo abantu baffe bonna Mwami Lulewu nampeereza obubaka bannange naye aŋŋambye nti ekyo akirimu nnyo bannange bonna basanyuse nnyo era bonna bali on board abali mu diaspora muli bangi abali ba silent listeners bonna nze nja ku Hajati Mariam tujja kukola actually mu ssomero tujja kukolangawo obazibanga bubona bu centers nti Mwami Sonko center kati ffe ffenna kino kyaffe Mwami Sonko agenda kulobinga mu bantu ba America batuwe entebe batuwe computer bonna buli omu kyalina kyaleeta Kisenyi Junior Development School nkuwulira ebeerewo as a commemorations for your contribution Mwami Kisenyi tobadde ordinary journalist ndabaana abakwano gaffe bangi nnyo bagamba kiyitirivu nnyo sata banaye ng'ate ziyitiridde basindika jaga tuba organized manye nti era tujja kuba organized kuba kati nze kisobola I might be overwhelmed nekimpitirirako nentunula butunuzi bwe nti naye era ssebo tugenda kutuulira ddala kyemmanyi nti organizational skills ozirina nnyo eno dream etandise
era bannaye mwenna baba no bonna abantu mbebaza mwenna gye muli bw'olaba messages ne ziikaka ensi yonna ekubye mu ngalo negamba nti mwami Senya asaana essomero akwate ku bakenkufu abalala kuba yaffe yatukwatako tuzaala bakenkufu abalala bangi nnyo batubawe platform nkuwulira etasangibwa mu nsi eno abaana baffe oba mu luwummula nga bagendayo ne bayiga ne bameditatinga ne bareflecting about the future ne self empowerment guidance kikulu sebo abantu bakonyemu era buli omu agambye buli kyayina agenda kukiwaayo olw'enteekateeka eno ndi musanyufu nnyo kirowoozo ekyo okulaba nti mwami Senya okikkiriza ate ndaba nsaba na administration ekikkirize Jeff ne general manager tukikole si lwakuboolanya abataka naye I'm speechless. Konze na sichali na naivo. Bali I've never in my life been ambushed. Nechirowoze ekinene, nechirote ekinene nga kiri munze. Omanyi nze ndoza Katonda oba naye nja mwebaza Katonda nnyo. Lwakuba nina ekintu nti mbeera n'ebintu bingi mu mutima gwange. Yesebo. Naye kwegamba okubijjayo nti bimbumbuggye biri awa olumu n'ebimu mbigabye n'obbigaba ne ngama idea eno ndoza nze kanjite egende kubanga eyo kati si yange newankubadde mbadde nayo kati this is the first time nti omuntu tuteeka ekintu ku mmeeza n'endaba ne ngamba nkuwambye oba obadde okikkiriza ffe twasazeewo tukikole Chikumi ku chikumi 200% nchikiriza sebo chibenge akabonero nti engaging mu development communication tovira mwao buterevu sebo ate cyuma kiwagalire ddala n'okusingawo ensi yonna mwami Senya n'asigala wano so n'olwekyo tukirize sebo tukuzimbira essomero yesebo n'abatuuliriza abaffe abawagizi bo bonna abawagizi ba Prof Bio Research era katono ako kasime era tutandikiraawo tugambe nti mwami Senya omusomesa waffe ayine ekifo naffe tunatandikira naye nga gwasoose nze ndooza kino kiri divine lwaki wiiki ndooza yali ku Monday nali n'abantu wano omu nambuuza oba yali wiiki eno oba eri nambuuza naŋŋamba nedda nali waliwo omulangira gw'entero naye namusipotinga nambuuza nti gwe mu bulamu oyagala kubeera kiŋŋambuuliza wano ku mpewo nentunula neŋŋamba nga tewali yali ambuuzizza kibuuzo ekyo ekibuuzo nkirina naye nze mbiterese lwange nenkyatula nga bw'okireesaawo osobola okuba tewawulira nakuwulira naye bwe mmala okyogera nekikati kyetonzeewo kubanga luli nakibuulira abaana bange bokka era nina bagiyita waliwo kyati omuntu gy'okola oba wali okigizeeko n'okiteekaawo vision board nga kwebiri ebyemikono bya tourism byaki byonna I've never told it to anyone except abaana bange era bo baagirabanga basobola okuba n'okufumiitiriza tebafumiitiriza nnyo wawe kigenda wa naye ne mbagamba nti ekyo kyekirooto kyenjagala ensi enzijjukirireko naye kimaze ku board emyaka 5 nga kiri ku vision board awo bwe nkirabako bwe kiggwako gaamu bwe muzzaako Katonda akkiriza Brigadier General Ronald agambye nti he support kyonna ekyetaagisa ekyo kyonna yakiwagidde General Masiko naye akiwagidde abawuliriza wano bonna abakoze ki bakiwagidde kirungi tukisiza sebo vote eyise katunoonye ettaka tuteekeko oba neeke afande mugira neneeke nammwe njabatuukirira afande mugira muliriza waffe mwenna kino bonna bawuliriza we have to put up gundi kijjukizo for the contribution you've done for this country mu policing mu agriculture politics okufumba byonna abavubuka buli omu ajukire Michael Kisenyi era katulwane ffe kati kye tutandise nakyo buli agenda n'afuna ekitereke 10% sebo tugenda kuwa olukalala nti Isaac Musumba 10% ye yino ani
Kagwa Moses bona ne afande abengako naye awulira wana ampereza ka message nagamba wa bulijjo nina emikwano mingi wegiti nga sibanyi bantu mmwe kye munkoze naye bannaye mukenku kyonkoze genda kulwawo too massive and tusima nange ndi emotion kubanga abantu bali wano obubaka buyika ku masimu. So bana Uganda tusima muntu waffe Michael Kisenyi nga akyali mulamu tujja kulinda nga agenze nti ate kakati tuzimbe ekigundi nga saa sikirabye nako sikibaddemukko sitambuddemukko nammwe nakyo no tutandike kati tunonye ettaka contributing Pref Bio Search tuwaddeyo buli kye tutunda wali ku kitereke kino 10% goes here ne Sundown tickets sijagenda era namwe bwe nabayise mwami mikono gya mwami Michael ngenda batuukirira. Let's do something tumanye nti agali awamu gegalume ennyama ate obumu gemanyi naffe osebo olabe kye tukoze mu mikono gyaffe babikolera abantu our own. So abantu mwena mu diaspora mwena Madame Immaculate Nakawoya Mami Sonko ba Uganda community abawuliriza bakabozi mwena. Let's begin with this. Tulabenga this can be actualized ku ground. Kireme komanga bukomi kumpewo ne tusomesane tukole emisomo ne wabasigo wabewo physical infrastructure ne curriculum n'ebintu ebyokuyigiza abaana baffe ng'abaana baffe bagamba tugenze naffe wa mwami Kisenyi sebo kisimye sebo kintu kigene maaso tubeko ne tofaali eri ettono nga Uganda abawuliriza bangi ba silent listeners from State House kutuuka ku LS1 chairman wansi webale butengaging nnyo mu divisive talks simwagala yosi ebinja kyovola bolumu mbeera omuntu n'aleeta ekitukuba ffenna awo nga nsirika asitola banga nvumbeddemu ekyo ng'ogamba ekyo kirimu okwawula. Tubayita mwena tusupportinge cause eno kubanga muyigidde wana ebintu bingi nnyo mu programu yaffe ya Kalasa Mayanzi. Nsite yani tutegedde singa sigwe president yani tutegedde bamakutumu tebani ntegedde mu butuufu gori recognizinza n'abalala abaliyo mwenna oba oli awo buli omu mubaddemu nti naye ono omusajja bwe tugenda bwe tuti kuganze I'm totally humbled. Bamwami yigabo nate bandi bategedde lwakwekazaakaza naye ebigambo si kyabirina. So no mwami yiga Dr. Narima Salongo Serwanga bani Salongo Mutima Salongo Mugerwa menyani era sebo tukirize n'okusomesa tutasomeseza nga bwerere musomere eryo banna ate kati kiyitirivu bakomewo bonna bwenna ate tubeeko we tusisinkana anatusomesanga enkoko ayingize owente waali ow'emmwanyi waali ow'ebitooke ow'embuzi owa muwogo ate bonna nno bajje bali bya tekinologiya byonna bya mupiira. Waliwo omukwano ali mu China yajja ne Andrew wano n'agamba nti singa tubaawo n'engeri gye tusobola okumentalinga abaana okugeza oli mwana wa mulabyemu ekitone ky'omupiira ne tutandika ng'alina w'atandikira nga bimukonekitinga ku kirabu ziri ennene. Kituufu bantu bangi nyabo bonna bajenga basome tutege generation empya. Actually n'ekirala kye ndowooza n'abazadde kye tubulamu kwe kukkiriza okukyuka emitima gyaffe nti ensi ekyuse nze okugeza nakyuka n'entwala abaana kukola enviiri. Kituufu waŋŋamba okutunga kati omu ali mu byabusawo naye yo skill azire omulala ali mu welding n'okubajja naye ng'ate aline mu bino ebirala ebyokusoma kuba neebuuza ne ŋŋamba Katonda ki bw'abanga ampadde omanyi olumu abaana abawala bajja batwala ekyo n'okita naye ne nga kati bano bennina nina rooli yange gye nteekwa okulaga nti bino si byogedde bwogezi wabula n'okubikola tubikoze tubikoze kati ate kifuukidde ddala practical
mwami muwonge kwoli nnyo muwenge Emmanuel lecturer wali endeje sajja waffe oyo nnyo yesebo gwe omulimu ngenda kugukolamu nnyo sebo nesiimye nsiimidde ddala mwenna nsinze naddala okusiima gwe ajje ekirooto ekyo mu bulowoozo kubanze kibaddemu emyaka mingi naye nga ndaba ddala nakituukako ntya kituufu naye olunaku lwa leero wow weebale nnyo ssebo weebale ddala abantu bakusiima era bakwagala nnyo naye kulembeze okwagala okwo n'ebikolwa nga bwe tugamba nti walking the talk kubanga nkumanya oli musomesa oyagala nnyo osomesa nachalingi mentorship kubanga jjukira we nasooka okumitinga wampa 5 hours zawera navaano kiro navaano saawa 2 omuntu yajja nze sikyabijjukira ebyo kyenzijjukira nti bwe twatuula mu mboozi ekitone kikino tekigenda kufuluma wano nga ddala kale ekyemmanyi kyonna nga njagala nga ndaba potential eri mu ggwe nnene nnyo era ojjukira bwe nakugana ne ŋŋamba nti naye ogamba ebintu by'osobola okusomesa biweranga bimeka n'ogamba nti over 500 neŋŋamba over 500 tetukomenga ku 5 ne tukomawo n'agamba bisinga nawo. Wow. Era sebo ekikapo ekyo nakiteeka ne mu museum. Yes sebo. Eya Kisenyi Junior Development School. Wow sebo. Abazzukulu bali kirabangako. Ekikapo kye najja nakyo nakitereka. Kayo sebo kirabo kye ngendo kuwa. We sebo. Ekikapo ekyo kibere mu tukiteekawo tugaye nti bannaye mulaba buli kimu kirina we kitandikira. Checho nayenga mukama yemubezi abanayugana mutwegatteko olwakoze eno si fundraising nga kwa Kisenyi sisabanga ko muntu ne kululo kubanga bwe nchikolo ngomu kibani fair kubanga waliwo abantu bangi mami sente tugenda mu contributing ila lwambaga tugenda mu contributing ila lwa school fees abana abasomeseza naye ekijjukizo kyasinga okwagala yesomero elementary nga buli kintu nagunjula abaana abanaddako bamanye nti omusajja oyo wakalasa mayanzi tiyatuleka kimu sebo ndi musanyufu nnyo kino kyandibadde personal era okwagala kwe tulina gyoli ensi yonna tubadde tulina gigamba tulabenga tujoininga koze eno nga Uganda tukuwe ekirabo ekyo tulina okusiima abantu baffe ababa wa midali nesebo kiriza tukuwempaddemu kubanga omudaali ogwambala bwambazi ne bikomaawo Mansa Musa omusajja yali asinga obugagga butanense nebeerawo bwe yakola yijja yagenda ne golodi tani ne tani n'ayavuwaza abawalabu Misiri yonna kuba bwe yagwanga okuva ku ŋŋamiya ng'abantu ekonomi egwa nga bonna baddukira Mali wa Mansa Musa ne Mansa Musa mu byonna sente ze yayina yazimbira Mali ne West Africa essomero balita Timbuktu University namba nesomesa abaana nesomesa abafirika bagunjuka n'abazungu ne bavaayo gye bavudde yonna so Timbuktu yaffe Kisenyi Junior Development School wow abatuliriza be manyi omanyi ne program fuleganye nange kyokoze kino yeso katusooka banaye twetoololemu kubanga obwongo nange bukutte ice kati sitera kubula bigambo byakwogera wantu naye kati kyakifumiitirizaamu nninga akyaloota ngenda kusooka kwesunira ddala sobola okuba sinnagolokoka mu butuufu kola mwami Kisenyi kasubire tuli kumpewo tuli kumpe omanyi Kisenyi bwe liyitirira ne nnomu tusobola gyerabira ekyamazima kiri nti ettaka nabadde ndisasudde nako naye ne ŋŋamba okola ekintu kino nga as a person kijja kuba tulyazaamanya kino kiki tulyazaamanyiza bannayuganda tujja kuba tulikoze ki tubalyazaamanyizza nnyo nene ŋŋamba muli lwaki tensinvolvinga kati idea zijja abala bagamba practical school academy mentorship but regardless of the other names
ekigambo biri wano mu Kalasamayanzi kisenyi kirina okubeerako okusomera eyo eri mwami kisenyi ebisigadde tujja bide libaletingako yesebo naye ng'ekisinga okuba ekikulu mwami kisenyi yesebo tugenda kukikola kino tukusuubiza mu maanyi gaffe amatono era ngenda kufunayo olunaku mbakunge tujja abalina kyayina contribution sebo nga wooli okkiriza osiima obeerewo nja kubeerawo 10 ku 10 tufunayo olunaku olwa fundraising for that project then naye forede kati buli agenda ku ikotoolyo kati n'afuna ekyuma ekyennoni sukaali w'amatugunda peppermint tea massage oil Ganadoma coffee wow okulima stevia ekitereke ekyo kye bayita mpembuzi nkuwente 10% era abaana bagenda kusomera eryo mbalagidde bawandiike kati era bannaye mbeegayiridde nti buli agenda okukigula ontemyako nange nenkusiima ojja kumpeereza obubaka olumala okigula bwoti mpembuzi nkuwente nti kikino nkimaze kubaka awo contribution nawo oba ogikoze gwe akiguze butereevu ng'ompeerezaako namba yange sitera kwagala gisoma naye kati zikakkanye 0 7 2 6 4 1 9 5 oweereza whatsapp kijja kunnyanguyira bw'oba whatsapp kale togirina osobola okuweereza message naye whatsapp ezo message nzirayo nzikuuma ate nenziramu bannange nembebaza simu kweri sobola kuwa simu ya kicupuli waliwo abadde agezaako gikubako wano muganda wange kweri essimu temugikubako agenda gikubako giteke mu silence mugenda gikubako kweri paka kumacha paka somero nga liwedde paka nga somero liwedde naye buli anagula mpembuzi nkuwente ng'ompeerezaako oba okubaka screenshot oba ng'ogamba nti nze nkimaze butereevu kino nno kuba omukenkufu ye agambye nti kyange naye kyaffe ffenna kubanga ne bwe naatuula awo nkyayagala okumentalinga abalala oba oliawo level ya radio okumentalinga etuuse weetuuse siga nti nina wengenda kubanga ne radio nayo nkyagirimu nnyo yeena nkoowa mpozi negamba naye ndowooza byoyogedde kati biweddeyo naye bikyaliyo as long as nkyalina omutwe ogutegeera as long as nkyalina emikwano nga abavubuka envuumulo bendeeta wano ne bakkiriza be natandika nabo baabano tukyali nabo so kyakubangula kyakugolokosa kyakuwa buli muntu abeere empowered ffe tulina okukyetandikira ekyo kyennyini era sebo mwami Kisenyi lisiti tugenda gikuwa mwami gundi aguze ekitereke gundi percentage omutemwa gwe guno pola mpola then ne bana abagamba nti nze njagala contributinga buki contributinzi nti akakadde kange kako bukadde wange 10 bubu bukadde wange tewali buzibu wow computer nogama wemeza byonna tugenda kola list era tujja kukola launch makula sebo program tujja kuba tujikutegeeza ekintu kitambule bulungi nnyo naye bannaffe bannayuganda kisomesa otegedde ekiriwo tugenda zimbira mwami Kisenyi ssomero ebadde mbushimanga tulina emboozi ya entwetwe gye twanyumya ne kisomoso kyagijukira emboozi eyo tetuligyerabira naye yali turning point mu career zaffe between him and you kuba yajja nampala ekikya ssaawa 2 namba wangi neŋŋamba mazima ddala tulina okukyusa endaba y'ebintu betwali nabo nga bagamba abasezi be baleese ddawo abantu tebajja twali tugenze kusomesa abantu tebajja ku musomo netutandika okweguza ebintu nanguza ebibye tufune transport asobola okuddayo naye twasula nakukuba so it's good sebo tukirize isome tuiteke mu department kati nze nga mutambula sibimanyi ndi eyo ngamba banna oh my god journalism department
oba agricultural department bano bakugu bonna their land malina mazi degrees bonna bajje bonna tujja bayita so mwami Kisenyi tusanyuse nnyo kalabo kafaako katono kakyali mu kwogera ne Uganda tugenda gichalenjinga nnyo olaba bazimba amakanisa agakomera mu gabilioni 8 lwaki mwami Kisenyi tumuzimbire ekizimbe kisinga obwavu mu Uganda tukizimbe kwegamba fenna nga buli ayagala okulega ku magezi ayagala mindset change alaba bimulemeredde nga abantu mwebali awo nti kikulemeredde genda awo bwamami Sekatawa mwenna mujje mu board nyo butereevu bonna tugenda ogejja kumpa olukalala nawe bwene nompa olukalala nange nkola olwange tuzimbe ekizimbe kikyasinza obuwanvu mwami Kisenyi ne bamakutumu we bajja wano gye basibira nogamba this has been our collective effort naye tusanyuse nnyo sebo webale tusaba mukama akuwangaze amina webale byonna byakozeseza amina tujja kwebaza family butakukoya abantu manye olusi bosembeza nnyo abantu abo bakumenyera ki ate naye oba kino naye nedda kankireke muzeeyi asobola okugamba ye ate kati balopye bulopi ekebintu ebimu nabagamba bannaye mugenda kunneesonyiwa ngenda kubeera I'm totally immersed ndi n'abantu sirina bwe mbavaamu nina okubeerawo obandu kwegamba kasita nsaba nnyo obutalwala mbeere wano buli lunaku obutafuna kizibu kyonna ate era kibadde wafuna accident ekirimu nasuubira nti togenda kukola ki kukola naye wajja mu studio nga n'omusaayi gukola ki guyiika that was kugana kirozaako ningamba eyo sadaka yali amaze omutwe gwali guyingidde wansi w'emmotoka oba n'abantu besisuwadde it was terrible lwakuba nti abantu olusi tebalaba bawuliriza buki buwuliriza naye ebyo byonna naye Katonda akyatwagala sebo akyakwagala oweereze era nkyaliwo nnyo so katugendera abo mpola katusabe Katonda atuteremu obwangu amina ate mwena bannayuganda mutukwatuleko kukoze eno tusobole okugenda mu maaso kulaba nti tulekawo ekijjukizo abalijja n'abaliddawo nga bwolabalitunulako Obamacare University gundi Nsibirwa Martin Luther Nsibirwa omukulu gwe yalekawo nagamba ekiba kibe university bagikole ki ebeerewo bameka abayise mu university bangi nnyo naffe tuli ku Africa nnyo butereevu ba president Sibenseno bona bayisa nnyo sebo ba Mwai Kibaki ba Benjamin Mukapa bamenyani abantu ab'amaanyi naffe twagala tusebo institution eyo gulumekoma ku bisomero efuke university ya practical skills defining Uganda yencha bagambe nti Kisenyi yali yani profile yenna basobola okujimanya naye nga sebo zikiriza nkome wano sebo muganda wange wana akazindalo naye jagattako kyagaseeko naye nga tukwambushinze naye Uganda ekkiriza tukwambushinge kinsanyusiza abasirikale mutukoze bulungi nnyo okuwagira enteekateeka eno bajeno bona era mutugambira afande mugira atuzimbire kubanga yakwata brigadier general mugira kuba yali in charge of NEC Muhammad Titus UK ye musajja wenyo mugambe batuwa offer at least bwe banagana njagamba honorable minister era ekyo bulijjo kyengamba abantu nti banange irrespective ku bintu byemulabako Uganda is a very beautiful country and I love it and we should all love it tulina ogikolerera twagale buli muntu yagala munno neyagala okwagala okwo that love yegenda okutuweesa amaanyi nga banna-Uganda because ebijja mu maaso twetaaga kwagalana na kusigala bumu na kulwanirira buli omu. NSTA na project ya science nabaddewe n'embalala eyo bampise government yali mu bidio baba webyuma abana bayigireko engineering ne bakyategeka basome nabo nja kubawandiikira tuyisomere lyaffe longi lwaki nedda sema mami Kisenyi mpembuzi nkuwente ddala ente yo njikuwadde sema era nange nsaba bannange mwenna abawuliriza abamu oba oli awo mubadde mukya oba tugendeyo enkya oba tugendeyo wiiki ejja oba tugendeyo omwezi gendayo leero kuba leero akasimu bakuba ku kasimu ki nga baagala kubuukinga oba baagala basasulire nawo
kyekyo kyennyini kyekyo kye tugamba abantu bali bagamba mpa embuzi nkuwe ente bitegeeza ati kati ente mugitegedde ente ly'essomero lya Kisenyi Junior Development School ate mbawadde ne story ya Junior gyeva ti Junior atandika mumanyi akomekerera ate avumbeera kati twagala tubugambe senior kati senior nnyo ave mu bwa Junior adigedde mu ba senior 0702 0702 06 emu mukaaga 5 kanjiddemu eri 0702 06 emu mukaaga 5 n'endala eri 0779 5 9 52 Prof by research kitereke mujje mu kifune buli wojja n'oleta embuzi yo y'emitwalo 10 mami Kisenya afune ente y'essomero ne Uganda ate sijaliyo kubanga lino ligenda serving a nation. This is even Africa, why not? Era sebo akama kenkuwa yesebo tusabe bulamu obulamu Mukama abutuwadde era tumwebaza ate era tukyamwebaliza ddala abutwongerere ddala okutuukira ddala ku tutuuke nga tukoota nga tujjukanya tulibaawo nga tulina oba radio eriba efaanana etya oba eno yennyini nga naye gwoli omutwe gutukula onna nga nze kiwalaata zonna tekuliko wadde n'akaviiri naye nga tukyalina vibe kyekyo kyennyini yesebo Mukama ateremu obwangu amina yeyo project eyekyasa njiisa yakyasa kubanga egenda defininga Uganda mu myaka egiddako ddala mu bukugu bwaffe mu science mu mbeera z'abantu n'endaba y'ebintu nnyo butereevu ne mu mawulire kigenda kuba kyakulabirako kyamaanyi abaana tutekewo n'essomero lya journalism bayige developmental communication naye nina ne skills endala birala sibikwatanganako mu bulamu kufumba okuyigiriza abantu programming eya radio ba TV babikola batya byonna biri mu mutwe gwange naye nga kwe gankolako katono nnyo ne biggwawo ate weebale kuba mwetowaze nnyo mwami Ssenyu fe tubeera naawe n'abantu abakola tebamanyi nti gwe PD programs director owa RDN kugamba oli mwetowaze nnyo waliwo omulala yajjawo nangamba mbu batugamba kizibu nnyo okutuukako ne mugamba yinga nze ontuuseeko nze buli olujja olwange mu bulamu naloggulira buli omu tulabye kuba programs director ng'osobola n'okumutuukirira wangi secretary okoma wali anze kikafuwe sibyagala juli oba wasa naye sebo Katonda akuteremu obwangu amina sebo anniversary eno sebo gikutonedde weewaawo sebo njisiimidde ddala Mukama mwenna abawe obusobozi tutuuke ku kirooto kino kirooto kyange nze nkitandika kivudde mu mutwe gwange naye olaba omukenkufu oba yakisomyewo ate n'akireeta kwegana naye vision n'agifuna ate nammwe eyo abagiwagidde abagenda okugiwagira abaligiwagira ffenna Mukama atusobozese buli omu ng'amwongeramu mu busobozi bwe tukitambuze weewaawo kale tusooke tukoleko katono bwe tuti